Mu mawulire agasinze okuleetera Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera ng'ate atrendinga ku social media platforms ez'enjawulo ke katambi ke ŋŋenda okubeera nga nkulaga omuli abasajja babiri abaavuddeyo nga bamuwa ssente nga bamugamba nti zino za nnyama, zino za butto. Kwegamba akatambi ako kalina engeri gye katrendingamu ate ne kamwongera okubeera nti amanyikwa ensi. Neyanziza baba mama edoda kugula mamba neyanziza mama edoda kameza baganise tuwanga bagambe neyanziza baba mama nga tuvuddeko ataawo katono amawulire agali e Kenya si malungi yadde n'akamu. Bano abasajja ababiri Abannakenya abaali bazze mu Uganda okubeera ng'ate bakuyegera pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi akalulu bambi baawambibwa ku lunaku olwo olwokusatu mu Kampala Kireka. Bano kwe kuli Bob Njagi ne Nicholas Ayo. Kitadde pressure ku gavumenti ye Uganda ebeere ng'evaayo ebeere ng'ate ebuulira gavumenti ye Kenya abantu baabwe gye bali. Bob Njagi and Nicholas Oyo were allegedly abducted in Kampala by men believed to be security officials on Wednesday afternoon. The two had reportedly attended a campaign rally of the opposition candidate Bobi Wine, who's challenging President Yoweri Kaguta Museveni ahead of the presidential elections in Uganda, adding up to the growing list of concerns of abductions in the region, which human rights and lobby groups say also adds up to the deteriorating state of democracy in the East Africa region. Mawulire si malungi yadde n'akamu. Katusabe gavumenti ye Uganda nga bw'eri mu kubeera nga protecting gains, katusabe yongere okubeera nga enoonyereza ate abantu bano Abannakenya babeere nga bazuulibwa. Nga tuvuddeko ataawo katono nkutwala mu maaso, waliwo akavidiyo akali mu kubeera nga trendinga ku social media, omusajja ono ng'akaaba ng'agamba nti munninyise ku kabangali ya poliisi kubanga nze abasasulira omusolo. Obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde, nkusaba obeere nga oyongera okubeera nga olikinga video n'okyemanyiiza ne kibeera on a daily basis, ate nga kw'otadde okubeera nga osharingako ewa mukwano gwo, okusubscribinga bw'oba nga oli mupya, n'okugendako mu comment section n'oba nga ate oyogerako nange. Siba bulungi, don't go away.